kubanga wali byanyuma tebikwata ku Kaggwa. Awo tugamba bugambi nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gw'osaliddwa kuziika kuno tekukukasiza. Ngenda kukozesa eddakiika ntono nnyo okutuusa obubaka. Weewaawo mukadde wange okumpa akazindaala agambye Zubair family egenda kwogera, naye mpeeredde obuvunaanyizibwa okwogera ku lwa firimu industry ya Uganda. Nolwekyo seboze engato ze nyambadde esaawa eno. Ekisooka munzikirize nsabe abazanyi ba firimu bonna mu Uganda, kuba we bali wano, buli ali waali sooka oyimirire. Abazanyi ba firimu mwenna abazze tuziike mukadde waffe. Kagamba abantu bategeere family Kaggwa gyabaddemu. Bakula Richard ajja kuyimirira. Sara Ndagira ali naye agenda kuyimirira temufaayo. Buli aze okuziika Kaggwa ng'oli mu industry eya firimu, okuleka ng'omulyaza amanya nti anze yadde. So beebo bannange abo mwe muli Kaggwa ababadde bakamaabe, omubadde bakulembera, omubadde ekike wali awo eyayingiza Kaggwa mu firimu yoyo Hussein Kagoro. Era kyowulira nti ekike Hussein yejjajja wa firimu mu Uganda oyo. Nolwekyo mukama wange era amabugogo nage tukuŋŋaanyiza oyo sente yazikutte. Gwenkwatidde akazindaalo nga tuyingidde endozi emitwalo 7 naye zikyajja. Tukakasanga bwe tunatuukiro zitwala ewa Haji nga tuyingidde obukadde obuwera, kubanga ensonga eno nkulu. Ekisooka Kaggwa Ramathan babadde bagambye nti gwe tetera kaaba naye si kyangu. Kaggwa Ramathan atulese bubi, naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugumye. Kaggwa Ramathan byakoze olw'eggwanga lino bimugase ne ku lunaku lw'enkomerero inshallah ta'ala. Kaggwa Ramathan yaani mu Zubair family abadde director, kuba bwe batubuuza nti yabeegattako ddi, teyatwegattako wabula omu ku batandisi aba Zubair family. Tumusaaliddwa nnyo. Yaliko Secretary General Ssaabawandiisi ow'ekitongole ekikulembera omulimu gwa firimu mu Uganda, Uganda Federation of Movie Industry. Kaggwa Ramathan founder oba omutandisi ow'ekitongole bakiyita Uganda Audio Visual Rights Society. Awo ne tuli mu firimu. Kaggwa Ramathan ye mutandisi w'ekitongole kibayita Rama International. Awo na firimu. Kaggwa Ramathan abadde muzanyi, abadde mutendesi wa firimu, abadde muzibu nnyo. Era buli kibiina ekiri wano ekizanya firimu naddala nga kyamukozesaako ye muntu gwowa script. Olwaleero ng'enkyakeera mu kamera najja ate n'awabula. Abadde ayagala nnyo ebigambo nga bitambulirawo nnyo ku ddiini Busiraamu, era ng'ekikontana n'Obusiraamu takizannya. Abadde ayagala nnyo Buganda, ng'ekikontana ne Buganda aga nti kubanga mulangira. Abadde memba ow'ekitongole ky'ensi yonna ekya WIPO, World Intellectual Property Organization. Kaggwa Ramathan nga bakugambye oyogere ebigambo byetugenda okumusubwako, obudde tebuyinza kumala. Twagala okutuusa obubaka bwaffe obukubagiza abantu b'ennyumba eno. Ekiseera kino kizibu nnyo okusingira ddala abaana. Omuntu ali wano nga tofiirwanga mukaddewo, tolabanga nnaku,
naye okufiirwa omukadde kiruma. Ate omuntu ali wano nga tofiirwanga mwana tonnalaba nnaku banaye omwana aluma. Twagala okusaasira abantu b'ennyumba eyo nga Zubair family, naye nga situka Zubair family abazanya firimu ffenna mu Uganda. Twagala okusaasira eggwanga kubanga tufiiriddwe omuntu ow'omugaso. Abadde director awandiika firimu n'agizanya, n'agenda ku stage ensi n'ekuba enduulu, firimu yeesembyeyo gye tuzanye naye babadde bagiyita Namujinga, era yasembayo okuzanya mu mwezi gw'Ekkumi omwaka oguwedde. Kitalo nnyo ekya Kaggwa Ramathan matofu. Bangambye sikaaba nga njogera sikaaba. Ekisooka Kaggwa Ramathan abadde mukulembeze. Kaggwa Ramathan wafiiridde abantu bangi abali mukulembeze betulaba betuwulira. Sirina kubuusabuusa konna nti abalina amaanyi babawamba abantu tubalaba mu mmotoka nga balina ne mu abo bakulembeze. Kaggwa wafiiridde ng'ekiwamba abantu kyekiri mu ggwanga. Kaggwa Ramathan wafiiridde ng'ekitta abantu kifuuse kitta abantu. Abakulembeze bino tubiyigire Kaggwa abadde muntu w'abantu. Obujulizi obulaga be bantu abali wano. Teri azze wano nga zerwa nsonga ndala okuleka Kaggwa. Kaggwa wafiiridde okusiba abantu kufuuse kwa jjenjeero n'atalina musango. Oli amala emyaka 1.5 nga n'omubaka wa Parliament ne babuzaabuzaamu awo nti obujulizi bukyabuze. Kaggwa wafiiridde nga abakulembeze tebakyabba binene kati babba mabaati. Abakulembeze Kaggwa Ramathan atusubye nnyo kuba abadde mukulembeze. Naye ng'abazanya firimu naddala abasiraamu tumanye endagaano gye twakola. Era kyova olaba batuyigiriza basheeka abo nti bw'oba ofiiriddwa toyogera bingi ng'ofiiriddwa, wabula ebigambo bitono nnyo nti inna lillahi, mazima ffe twava eri Mukama Katonda, wa inna ilaihi raji'un. Era eri ye gye tulina okukola ki? Abazanya firimu tukkirize. Kaggwa Ramathan matovu Allah yamutuwa era yamututte. Ffe bubukkiriza obwo bwe tulina na buli muntu yenna mulinako akakwate kikkirize. Naye kati kyasigaza nga Sheikh bw'atugambye kumusabira Kaggwa Ramathan matovu okuva n'olwaleero obanga tosobola kumusabira basheekhe batugamba n'okwogera erinnya lye bireke. Wabula buli lw'omwogerako nti Kaggwa Ramathan matovu gattako nti Allah amusaasire. Kaggwa Ramathan matovu ayina erinnya lyabadde asinga okwagala ennyo, era nga bw'olyogera nti Kaggwa Ramathan matovu gattako the great omusajja omuyonjo b'ekikalu kye n'ogamba Kaggwa tambula, nga buli muntu yenna amwegomba. Bassebo ne bannyabo nga maliriza. Bassebo ne bannyabo nga Zubair family kibadde tekyebereka mu firimu oba mu art. Tulina enjogera egamba nti ffe tetufiirwa tetulwala kubanga bw'omala okutegeka show olutoba gwe, kubanga bali abaguze tiketi si be babeera bakama abo, olina okubazannyira. Zubair family emaze ebbanga ddene eranga show ku Labonita olwaleero luno ku Lwomukaaga n'enkya ku Sunday ne weekend ejja. Naye amawulire bwe gatutuuseeko jjo, Allahu akbar, ne tusooka tukubira ku masimu bannaffe abaatusooka mu bintu bino ne batugamba temugeza bwetyo si bwe tubikola, olwo abalabi tugenda bagamba ki? Naye ng'entegetege bosi ono yankubidde essimu naye ng'akankana ati nange yagambye nenga mba yalabi kyekiddamu. Ogenda otegeeza abaana ba Zubair family oteeka ku mukutu
simanyi bwe nyinza genda ku labonita kati toyinza kuzanya nga tosanyuse toseka because osanyusa bantu ne tusaba management ya theatre labonita ne tubagamba tetugenda kusobola yadde birimu n'amateeka naye nero yakina abakiraba kabeere mulamuzi kyo ne tugisazaamu ne tubagamba tugenda kuzanya olunaku olw'enkya inshallah nga Zubair family tukoze okubuuliriza netugamba kiki tuyinza okukola kubanga ba directors babadde batuula ne tuteesaamuukawo kyekiddako entebe ya Kaggwa Ramathan matofu okutandika nejjo yafuuse enkalu tutegeeraganye nga ba directors nti entebe eyo tugenda kusaba family etuweeyo omuntu naddala nga muyizi kuba tulina essomero lye tulinako obuvunaanyizibwa London High School liri Kabowa lebe tubadde tubuuliriza batugambye waliwo agenda otuula senior 4 omwaka guno ne batugamba waliwo yayingidde senior 1 tusaba family tukkirize tujja kwekubaakubanga nga Zubair family omwana oyo tube naye nga tumusomesa Allah atusobozese tubeere nti at least bwe tugendako ku ssomero kubeera ffe tuliddukanya Kaggwa Ramathan tumulabako inshallah taala tujja kusaba family tukkirize omwana oyo tugenda naye abeere nga asoma owa senior 1 inshallah taala saba Katonda atuwa obusobozi tusobole okuba nga tubeerera mu mwana oyo naye akasembayo abakulembeze on'omulangira mu ku bakulembeze abatusingako okutegeera ensonga tulina obuzibu Muganda agamba nti ennyonyi enkulu yeeyigiriza ente okubuuka kati mu Uganda abakulembeze baatuwaliriza okukyongerako nti ennyonyi enkulu